Njagala okubuuzako ekiro kya leero njagala kitandikirako. Ndowooza story gye tugenda okuwulira oba yina engeri gye mmazeeko emirembe. Siyinza kunnyonnyola nnyo kye nkoze, naye mpulira siri mu mood, sirina maanyi galaga feesi. Ndi so sad olw'engeri ndoza gye nfumiitiriza nnyo ku bulamu bwa sisita bwanyumyako, ne ndaba ng'ogenda ku kamera kijja kunkaluubiriza. So for today ogenda kunzikiriza, ngenda kusigala mu kamooli. Ekikulu si kundaba, ekikulu kwe kuwulira ebigambo bino bye ndowooza nti birina kye bitugattako. Nkwaniriza kiro kya leero mu show ya leero eno. Nze Sozimo for starters. Nakutegeezezaako mu show yaffe y'emisana bw'obanga tewagirabye. Twabadde twogera ku statements 8 ne tuwa ne bonus mu bigambo oba statements abasajja ze batera okukola n'amakulu gaazo. Yafunye omukisa okuba ng'olaba sheeyo. Nzikiriza nti oyongera okutegeera wano tetuliwo okulabisa basajja, tetuliwo okusiga basajja kifaananyi kibi, naye nze ndiwo okulaga omwana ow'obuwala ekifaananyi ku basajja. Nja kukubuulira ebintu ebirungi ku basajja, nja kukubuulira ebintu ebibi ku basajja. Kakati omwagale ng'ogenda kumwagala n'ebibi bye ate omwagale n'ebirungi bye. Gw'ozuula nga tojja musobola omwewalire ddala kubanga ekyo tekikola makulu. Eŋŋombo yange egamba a broken relationship is better than a broken marriage. Kabankyawe banyiigire okuba nti nemesezza relationships z'abantu bangi ne zisaanawo olw'okulabula abaana ab'obuwala, olw'okulabula abaana ab'obulenzi. Kabankyawe okusinga lwe bali ejjusa nga obufumbo obutukuvu, obufumbo bw'empeta bwe bufa. Singa osisinkana omuntu obufumbo bwe nga bwafa nga bwali bwa mpeta, okusoomoozebwa kwasanga tosobola kugeraageranya na muntu kusoomoozebwa kwasanga nga relationship ya boyfriend girlfriend yeweddewo. Nkwaniriza ekiro kya leero. Story yaffe eya leero eyina ebintu biringa 3 bye njagala oteekeko ebirowoozo. 1, kwe kwagala abaana bo. Taata, maama, my brother, my sister, obukulu bw'okwagala omwana wo n'okumulaga omukwano mu ngeri yonna esoboka. 2, bye bizibu abantu bye basanga mu bulamu n'obatuna n'ogamba Mukama ng'onsaasidde, Mukama nakuwaaki, Mukama omuntu oyo ng'abonyeebonye, omuntu oyo ng'asoomoozebwa. Ekyokusatu y'engeri gye tukola okusalawo nga tuyinza oba nga tukutunuulidde leero ne tutakutunuulira mu maaso, n'okola decision ey'okutandika obulamu n'omuntu nga tofumiitiriza ku biyinza kuvaamu, oluusi n'olowoleza ku sayidi emu yakuba nti bigenda kubeera birungi bibeere birungi. Obutakulwisaayo njagala tuwulirize story ya sister ali Stark. Magezi Muliro gakuweebwa munno omuliro bwe guzikira ewuwo gunoonye ewa muliraanwa, ge magezi ge tugamba nti Amagezi Muliro. Ku nkomerero nkwegayirira nsaba tuwulirize story eno n'obukkakkamu, naye ku nkomerero tulage sister ono laavu gy'atafunanga walala wonna, could be gy'atalifuna walala wonna. Oluvannyuma lwa story eno tugenda kugenda mu love lab, ate nkwagaliza ekiro ekirungi. Mukama waffe yeebazibwe. Musiibye mutya, musiibye bulungi. Mr. Sozi, weebale byonna by'otukolera, weebale. Cause nyina byempitamu nga nze omuntu. Naye okuba ntandika okulaba live zo, ne bwe ndaba repeat bwendi, nzikakkana omutima. Emboozi eyange nina ebibuuzo bingi ku mutima. Ndi muwala ate Katonda ndi muwala mulokole. Nagenda okutegeera nenzaalibwa mu maka nga tuli abaana 8, 4 mu maama, 4 mu kitange. Ewa taata ndi mwana wa 2 mu kitange, naye to my surprise nti nkuze ndaba nga siyisibwa ng'abaana balala, naddala okuva eri kitange. Omukwano gwenfuna gwali kuva eri maama yekka. N'olunaku lumu kitange yayimirirako n'aŋŋamba siddangamu kumuyita taata. N'alekeraawo n'okumperera biwanvu bwe nnaagenda eyo.
nakula nga kyenjagala mu bulamu bwange kwe kwagalibwa. Ekintu ekyo nkikoleddemu ensobi nnyingi because nayagala nnyo okwagalibwa. Nga sikifuna kubanga abaana abalala baabaagalanga, naddala ffe abaana abo twagala nnyo attention y'abaddadi. So my story begins nawe nalina emyaka 9 ku 10 just there. Taata waffe alina amaka ge yagamba maama atutwale mutwale nze ne muto wange. N'agamba maama nti amaka ago gagenda kutuweerera. Wabula amaka ago maama bwe yatuukayo ne bamugamba tebanayogera na kitaffe. Maama teyalina transport wa kutukomyawo n'atulekayo. Omusajja oyo oba omwami oyo nannyini maka yalina abakozi bangi ate nga tasiibawo nga mutamiivu. Abakozi abo baatukozesanga ne batureepinga emirundi egitali gumu ogutali ebiri, nze ne muganda wange omuto. Nagezaako nnyo. Nagezaako n'okukomekkereza obulamu bwange. Naye bwe nalaba muto wange ne ŋŋamba kaŋŋume ku lwaye. Obulamu tebwali bwangu kubanga omuntu otwali naye teyali wa buvunaanyizibwa nti oba onaamugamba. Nalwala, twalwala. Ne twegayirira Katonda ne biwona bwokka obulumi, ne tulwala wansi ne tubeerawo mpaka maama afuye ajja n'atunona. Kati ekyo bwe yatunona ate tetwabeera mu mikono gye era yatutwala wa jjajja. Tetwafuna budde kumweyabiza bintu bye twayitamu. Ne nkula nga saagala basajja, ne nkula nga abasajja bantama Mr. Sozi. Olunaku lumu maybe Katonda aba kino yakikoze simanyi, ne nfuna obugayi nga mukwano gwange twasinkana mu 2018. N'abeera mukwano gwange nga ŋŋamba buli kimu, nange ne ntuuka ekiseera ne mmweyabiza obulamu bwange bwonna. Ne tuuka ekiseera ne twagalana. Bwe twayagalana nali sirabangako muntu yenna. Ne tubeerawo awo. Relationship yaffe okubeera serious yali 2020. Okubeera more serious in February mu 2020. Ne twagalana ne mugamba buli kimu nga nze n'omusajja okunkwata ku mukono mpulirwa ekizibu. Teyali muvubuka mulokole naye yali yandaga obuntu bulamu. Engeri nti saayina buyambi kuva wa kitange oba wa maama, okubeera ne bwe nabagamba maama ye muntu yekka eyafaayo. Bwe nagamba kitange ne mwatulira ne mugamba nti kino kyantuukako, yaŋŋamba kimu kasita oli mulamu. Ebigambo ebyo bikyannuma kuba teyamanya nti oba neetaaga okutwala mu ddwaliro nkeberebwe oba my mind oba is affected. No, I grew up nga ndi Rona, nga ndi awo. So when I met this guy, he gave me the whole hope. I don't know. And nemwewa nnyo because I told him everything. Nantwala ku bakansala, nansasulira treatment, ne bankansolinga. Essaawa ne kituuka nga tuli mu December 2020 mu December. We kyatuuka n'abaana yange neefuna obuzibu, neetandika nga buli wengenda mu periods nvaayo ebintu ebiringa amasira. Nengera nenkigambako omusawo. Musawo n'aŋŋamba it's not a good thing. Neetandika nga buli wengenda mu periods ngenda ku kitanda olwa pain yali nnyingi. So awo we nagambiragayo buli kimu. When I told him, n'antwala ewa Gayina ku Women's Hospital eri Bukoto.
gayina alina ekyuma kye yanteekamu munda private parts zange mu butuufu ng'ebivaayo binakuwaza. So nambuuza oba bwe nali raped nafuna treatment, ne mugamba no. Nangamba naawe nabanayo yandibanga yakosebwa nga buli lwogenda mu periods bw'oti enafuwa because eba erina okufulumya ebintu ebyo. So nangamba bw'onaalwawo okuzaala nabaana eno egenda kunafuwa nnyo naye tugeseera nga buli lubuto lw'ofuna luvaamu. Yangamba ndi n'oyo gayi n'atugamba nangamba it's either I give birth between my early 20s nemye kutuuka myaka 3 because gyenkoma ogenda mu periods nabaana gyekoma okunafuwa. Ne bampa treatment nentereeramuko, but I had to think about it, and this time around I sat with a guy and I convinced my mind kale kaŋŋambe oba yensobi gye nakola, and I was like I have to get pregnant early. Yeah, nga kyempulye mu mutwe gwange because twali tutambudde mu malwaliro mangi naye nga basangamu ebirwadde, nyina PCOS ate nyinamu ekizimba, ate kati buli ddwaliro nga litugamba kintu kya njawulo. Actually waliwo omusawo omu eyaŋŋamba nti you will never conceive even if you have sex 100 times, you will never conceive. So I became desperate for a kid, for a baby. When I sat with my mama nangamba don't lose hope. When the time is right, you will conceive, don't push it. Ekintu kiveeko, kirekere Katonda. So nenkireka. Naye okukireka because I had loved this guy and that was my first time in a relationship. Nze ayogera bino nina emyaka 23. I'm going to make 24. Natandise nawubi Kirabo Esther. Kati when natuuka ekiseera olw'okuba nali desperate, I moved in with a guy. Nengamba have to make sure nti nfuna olubuto nzaala omwana at least ne bw'anaabeera omu ku nsi. Olubuto olwasooka saamanya nti ndufunye newankubadde nayitanga mu bulumi bungi nga sinnamanyira kintu kya intimate nga kintraumatizinga nenkaaba nenkankana, but I wanted to have a kid in life. I was working and I knew I would work for my kid. So olubuto ne luvaamu. Abasawo ne baŋŋamba we told you. It was too painful for me. Nemmala nakinjo nenkyovercominga. So Mukama nannyamba nentandika plan endala nenjoininga campus nga mplaninga nako kugenda bweru ng'ebyomwana mbivuddeko, but I didn't stop seeing this guy. Time came nendaba nga tumisinze periods zange nga sibitegeera. Bwe nagenda okukebera ne nesanga nga ndi lubuto. This time around balwanguyira ne bantwalirawo mu ddwaliro ne balula oba luli seefu ne balaba buli kimu ne baŋŋamba luli seefu, but they stopped me from doing anything risky, walking, working, bending, buli kimu ne baŋŋamba I have to sit home. Obulamu bwange ne bukyukiraawo nga nyina opposinga emisomo, nga nyina opposinga bye mbadde nkola. So I sat with my mom. Mami nameetinga guy because nabagambye omuntu yekka gwe nalina mu bulamu bwange. By my side was my mom. Nali sirina muntu mulala antegeera nga mama wange. Ebyo byonna taata yali talina kyamanyi nga he even moved out nga atusuulawo. I was the person supporting home. So mama we are meeting a guy namugamba manyi ebintu byokoledde omwana wange. Namugamba era ndi musanyufu nti mukoze eki. Ndi musanyufu nti omwana wange amaze n'afuna olubuto.
N'amugamba naye singa kyabadde kisoboka omwana ono wandimumpadde ne mmwerabiririra. Bw'oba toosobole, maama bw'atyo bwe yamugamba. Gayi n'amugamba nedda, nja kulabirira muwala wo kubanga mwagala era njagala kubeera naye. Kati maama n'amugamba ekiseera bwe kirituuka nga musazeewo, you make things official. Gayi out of the blue teyanneebuuzaako, yagamba bugambi maama wange, maama mu Gwokuna ngenda kukyala. Bw'atyo kati bwe twakomawo ne tumiitinga ne mugamba naye ekintu ekyo lwaki tosose n'okinneebuuza kuba yayogera ebigambo ebyo nga tuli mu Gwakubiri. Ne mugamba singa oyogeddeko nange because tosobola kuwa bazadde bange periodi ya kukyala nga tonneebuuzizzaako kati soose nakwogera. Ne mugamba marriage is a commitment, newankubadde ndi lubuto, ekyolubuto kyo mbadde nkyagala nga nze omuntu, naye tuli beetegefu okuyingira obufumbo. Ne mugamba nandibanga nze ndi mwetegefu nga nsobola okulekawo buli muntu yenna abadde antawaanya, and in fact saalina. Ne mugamba nsobola okwerekereza buli kimu, nse tolinga naawe kuba nkwagala ate ombeeredde wa tobadde mukwano gwange. Ne mugamba naye gw'osobola oba osuubire tugenda kuyingira obufumbo osigale ng'okyalaba, osigale ng'okyakola ekivubuka, osigale. Ne mugamba obufumbo kintu kirala nnyo 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 nnyo. Ne mugamba saagala onnyingize mu bufumbo ng'okyadde ewaffe. Famire yange ekumanyi neeyiye entegedde, ontuuse ewuwo otandika okukola katemba atali wa basajja ng'okyayagala kubeera muvubuka. Mr. Sozi bwe nayogera ebigambo ebyo, Gayi yanyiiga, Gayi n'apangulukuka n'annyombesa n'aŋŋamba muwala bweto njagala, gw'osobedde sikwagala ku bintu byonna bye nkukoledde. Ne mugamba ekyo si kyentegeezezza, naye tonnyingiza mu kintu ky'otali mwetegefu ku kyo, tonkozesa nsobi. N'alemerako n'aŋŋamba nze ngenda kukyala. Bwe yaŋŋamba nti agenda kukyala n'alonda ddeeti, ne nfuna omuntu omukulu gwe neebuuzaako, yali mukwano gwa maama. N'aŋŋamba owange, bawala batono nnyo bafuna ekintu bwe kityo. Omukaala n'afuna olubuto ng'omusajja ali wiringa okukola ekintu bwe kityo, muleke, osanga ye akwagala nga mwetegefu. Naye ekintu kye saabagambye nti nasinkana Gayi ono ng'alina pasiti ya ex-we. Pasiti ya ex-we nga yamuzaalamu n'omwana, naye nga baayawukana dda nga tebali bonna. Era nga ku ntandikwa yabyeŋŋamba, n'aŋŋamba naye nze nkwagala. Nabasanga nga buli kimu kyaggwa nga baayawukana, nga omukazi alina omuwala yagenda n'omwana naye ng'amulabirira. Kati kubanga kati awo wali ekinyusi, munnange ng'omwana mulenzi akyala ewaffe ng'akola emikolo buli kimu, mukolo nga guggwa bulungi. Maama nga bantuuza bambuulirira buli kimu, babasalira ebintu, baba n'eddeeti y'okwanjula, famire ne zikkaanya. Bansiibula bulungi, bandeeta mu maka gange. Wiiki eyasooka bw'eti, Mr. Sozi sifunanga ku ssanyu bukyanga kukyala okwo kuggwa. Nsobola okugamba nti nkaabya amaziga ne ku ssaawa ya leero. Okuva okukyala bwe kwaggwa simanyi kintu kyayingira mu Gayi, Gayi n'akyuka. Ne nkizuula nti yaddiŋŋana ne ex-we buli gwe nabasanga baayawukana, yamupangisiza. Ne ntandika okukiraba nga ansuulawo mu nnyumba n'agenda n'asuula eri. Bwe yakitegeera nti nno mbitegedde, because yali muntu
before nga tutali mu relationship nga tuli girlfriends and boyfriends ng'oyo omwana ne bwamukubira teyeekweka ng'ayogera naye nga nange wendi nempulira bye bakanyizaako omwana ali atya ssente buli kimu nakikola nga wendi mbiraba. But this time yatandika ng'omuwala bw'akuba essimu agituga afuluma wabweru n'ayogera neyefuula agenza ogula ebintu n'ayogera kati yalina ekintu kye yanteekamu ku ntandikwa nga amasimu gaffe tegabeeramu looko nga he can access my phone, I can access his phone nga n'essimu yange bw'efuna obuzibu asobola okundekera essimu ye. He has 2 phones nga asobola okundekera essimu ye n'agenda. Then one day laba bwandekera essimu mbeeko byenkebera ng'eyange tekuli data oba yeerabira atya nagenda okulaba mu ssimu ye mulimu WhatsApp 2, WhatsApp business ne WhatsApp GB. Kati mba ndi awo nga message zipopinga nga zeeraga ku ssimu bulungi. Ngenda okulaba nga unblockinga ex we boogera my love biki nga message zamusindikira zonna. It was disgusting. Mr. Sozi nagwamu amaanyi nakaaba nentuuza omusajja ne mugamba okukyala otyo ewaffe n'okola okusalawo bwe kutyo naye ng'okyayagala obulamu bwe butyo. Ne mugazi nali nsobola okubeerawo nenzaala omwana wange ne tubeera ffenna bwe wandabye nga sinze mutuufu buli muntu atambuza obulamu bwe mu maaso naye nakugamba ekintu ky'okukyala ng'okyala ewaffe omusajja tekyamumalira teyakomaawo n'akyukira ddala ng'ekiro tuyinza okuba nga tuweebase n'atekitinga omuwala nga mulaba bwe nti nga boogera beeweereza ennyimba. I'm pregnant, emotionally I'm weak, I was hurting, I have no one to turn to. Kwegamba naakayingira obufumbo buli omu agenda kwebuuza kiki ekindiko mbufulume. I was stuck in a situation. I was stuck. I was hurt. So this guy nentula naye nga kinsuseeko katono olwa stress ennyingi nfiirwa omwana wange. Already na baana yange yali nafunga bwenfuna stress bwenti ntandikirawo ofuna pain ate nga buli kimu baali bakimugamba ne bamugamba kola ekintu kyonna mba mwagala okukeeping on omwana, don't stress her because since childhood she has been depressed. On top of that she can't handle stress endala. So nalowooza nti engeri nga gyantegedde buli kimu, all my hardships, all my pain, he will never cause such a pain in my heart. But the guy never changed. When I tried to talk to him, he was like, I don't know what to do, baby. Naye mwembi mbagala. I don't want to lose her and I don't want to lose you. Ne mugamba biki byoli mu kungamba saawa zino? Bw'oba ali omwagala lwaki tewamusigaza nze nondeka? Lwaki si bwabeera naye nze n'okola ki? Nondeka. Lwaki wajja gye ndi ng'okimanyi nti oli okyamwagala? Lwaki wajja gye ndi n'ondaga nti mwayawukana temwagalana? So I was blinded by the actions the guy did for me. And I thought maybe this guy loved me. I don't know what to say. I don't know oba nkiyitiravu oba kaali katego. I even don't know. I blame myself for becoming so weak. I cried. Nagwamu amaanyi. Empisa ze ne zitakyuka. What I did, I involved his family. I told his mom everything. His mom is a nice person. But to my surprise, guy ono we bamuyita tewali na kimu
like okulaga nti no yeekanzeemu. Tewalina kimu kyeyayogera, yadda buzzi ku ssimu ye n'abalaga nti abanyoomye. Aisha naggwaamu amaanyi. Nagamba kati natawaanidde ki? Nazaala yaŋŋamba bugambi, mwana wange guma ozaale omwana, totwala lubuto wa maama wo, guma ozaale omwana. Bw'anaaba agaanye, kwata ebintu yoddeyo ewa maama wo. Imagine, Nazaala mpujja okwogera ne mutabani we, eyo solution gye yampa. Mbuna nti otulolaba, bw'oyogera naye asirika busirisi. Tewali kye ngenda kwogera kyagenda kuwuliriza. I swear, naggwaamu amaanyi. Gayi teyakomaawo. Kwegamba this time alandala kukukolera ddala ejjooga erisusse. N'agenda nga naasulayo n'ajjanga wanene waka obudde bwayagalidde. I'm pregnant. Like, muba mugenze n'awantu mwena n'akulaga nti attention ye tekuliiko wabula ali mu kwogera n'oli. I'm really stuck. I'm hurting so much. Neebuuza ekyokukola the way forward. Neevaamu ne ngamba mama wange buli kimu. Mama n'aŋŋamba you're too young to be crying at this moment just because of marriage. N'aŋŋamba no. N'aŋŋamba first of all, I'm not working. Nti bwonna gye wane no ngenda kusupportinga. Naye ngenda kusaba ogume ddayo ew'omusajja. N'aŋŋamba ddayo ew'omusajja. Ogume alabirire olubuto olwo. Ffe kye twagala ssaawa zino no ye mwana. Ate kye twagala ye ggwe okubeera nga ku nsitole tulinaako mwana. Ne mbeerawo ne nkumawo. Naye Mr. Sozi simanyi manyiza kunnyonnyola because nze nakulira mu bulumi bungi. Nakula nga kyenjagala mu bulamu bwange is to be loved. Ekyo ekintu kyokka kyekyanyigiza mu nsobi bw'eti. Nakula nga nkola ebintu eby'enjawulo. Nze nayiga emirimu egy'enjawulo ku myaka emito. Nga kyenjagala nkole nsanyuse nga taata wange at least. Ndabe nga njagala ng'abaana abalala. Naye ekintu ekyo kye saafuna kyandeetera okola ensobi bw'eti. Kitange muntu bw'akubiranga essimu nga mukubira n'agaana okugikwata. Naye abalala bamukubira ng'agikwata. Nga ne bwe nduwaala tafaayo. Naye nga baganda bange abalala bwe baluwaala ajja adduka emisinde. Mama yatwako n'omubuuza n'amugamba naye n'omwana gw'otayagala yakukola ki? I really don't know. Singa bangamba ekintu kyonna naye era ekintu kye nsobola okugamba abantu abalaba abakuwatchinga live manyi mulimu abazadde. Wabula waliwo torture abazadde gye muteeka ku baana gye mubeera mutamanyi. Buli olaga omwana n'omufuula outnumbered. Waliwo ebintu bye musindikiriza okukola. Zinatandika okukola nga ndi mu muvaaka ya senior 4. Nze nga njagala at least tetwalinawo ssente bulungi waka nsupportinge nyambeko maama nyambeko taata. I wanted to be recognized. Simple. I wanted to be appreciated by him. Nentandika oweera baganda bange, but he never appreciated. He has never. Singa omanyi nti ne kukyala kwange teyatenda kusala bintu aiso ate nga si ye yampeerera. Abantu abalala Mukama bwe yakozesanga be bajjanga bampeerera. Kyokka abaana abaweerera. But bwe nabuuzanga mama ng'agamba ye taata wo. Agamba sirinayo taata, tolinayo kitaawo omulala ye taata wo.
mazima gali nti mpulira nga nyina ebiwundu ku mutima, mpulira nga nyina buvacumu nnene ku mutima. Essaawa zino ndi lubuto neebuuza wa bwezaala ngenda kwezaako ki, kubanga ga mazima ndi mukazi, ndi muwala ategeera, naye nange ndaba nga sisaanira kubeera mu kintu kino. Obadde nsaba amagezi, nkooye okulumwa, nkooye kuba nkulidde mu bulumi nga kyenjagala kyokka. At least for once I get a peace of mind. At least for once I live a happy life. But I'm tired. I hate something which makes me recall my past. This guy has made me feel like I don't deserve to be loved. I don't deserve. Now even besides his ex, now he has started seeing other girls, mob girls. Naye nga yakyala ewaffe. Ekyo kisinga n'okunnuma because they are valuing. I don't know what to say. Simanyi oba otegedde lwaki nasazeewo okwekweka mu kamooli nange mbeere ngaabo. Njagala okutumira ku balaba repeat. Bw'oba owuliriza story ya sister, oyinza oba ng'oyozezza ku mmunye nga bwe tuzoozezzaako, nga bw'abadde ajoozaako ng'atonyumiza obulamu bwe, naye ekisooka kye njagala okulabula baganda bange, abato bange, bakulu bange, abaana ab'obulenzi, tulina enkola ey'okutandika bye tutaasobole, tulina enkola esuubiza bye tutaasobole. Osobola okukola ekintu naye kirungi nnyo omuntu tumumanyiize ekintu nga kigenda kubeerawo nga tugenda kikola. Wakiri omuntu akumanyire nti oli wa boggo akugaane, otuuke ku gw'olituuka nga musisinkanye oba oli wa boggo n'oli wa boggo naye nga mukkiriziganyizza kubanga omuntu akutegedde, than okumanyiza omuntu ekirala ate n'otuuka n'ofuuka ekintu ekirala. Ekyokulabirako ky'okuba nti sister baali bamumanyiiza essimu obutagikukusa kakati ng'ekukuta, ako kabonero k'otabuusa maaso nti alabira ddala omuntu nga yakyuka. Okusoomoozebwa okw'obutaagalwa mu famire, nkyogera nnyo nti omwana w'obuwala, omwana w'obulenzi ng'ozadde omwana, mulage omukwano abalala kwe balyongereza. Leka kumulaga 0, abalala bajje batandikire ku 0. Abantu abatalagiddwa mukwano mu kuzaalibwa, mu kukula kwabwe, mu kulerwa, basisinkana okusoomoozebwa okunene mu bulamu obw'omu maaso. Ekyo nakyo tukiyige. Kanjagala abange, yagala abaana bo, oba wooli oba toliiwo, bamanye nti ensi yankyawa naye maama wange, taata wange bandaga omukwano. Bataata, kino kitukwatako nnyo nnyini ddala. Ensonga y'abaggayo okukitinga nga bakyala baabwe bali embuto, eyo ndigyogera kulala kubanga it's a big topic. Ensonga y'aggayo okulemera ku ex, alinga yasuula omuwala mu kitimba okupakuka, okukukusa emikolo oba abakyale. Olumu abantu bakikozesa nga ayagala okukusibako ekikomera atandika okukola ebibye. Ekyo kigenderere. Omuntu ava eri ng'akugamba nti tukole emikolo n'akupakusa. Ebiseera ebisinga aba alina kyakukweka, ebiseera ebisinga alina kyakukusa, kakati ogenda okukizuula ng'okudde mabega si kyangu, n'osigala ogamba kantuula olw'abaana, kantuula olw'ekitiibwa kyange, kantuula olw'obutatya olw'okutya okuswala n'ebiringa ebyo. N'ensonga esembayo ku nsonga eno mukwano, okukola ebintu ng'okola kusanyusa busanyusa muntu. Sister alaze bwe yayagala ekufaayo ennyo okulaga enjawulo bw'ogerageranya n'abaana abalala baganda be bwe baayagalwa, n'asalawo okukola omukwano gwe nga gwakugula, n'aweerera, n'akola ku senior 4, n'otandika okukola ku senior 4. Taata alabe nti oli mwana afaayo oba oli mwana alina enjawulo, ne kitalabika. Ekyo nakyo kibeere kyakuyiga nti ebiseera ebisinga gye tukoma ennyo okuprovinga abantu nti twagalibwa nga kye kigendererwa. Be yourself so that people love you or like you that way. Kakati sister yesuula ku migandu gino gyonna, but finally era okwagalwa n'atakufuna kimenyeza ddala omutima. Kyenjagala okusembyayo ku nsonga eno nga tugenda mu love lab, sister, njagala tukkirize nti relationship eno
teyalina kyamaanyi gye twali tugisuubiramu lwa nsonga. Bwe tujjukira engeri gye twafunamu olubuto, fokasi yaffe teyali ku laavu, fokasi yaffe yali yakuzaala mwana. Awo kizibu okufunawo omukwano, okumanya walina ku mwana nga kyekyali ekikulu. Olaba nti bwe yagamba okwanjula, okukyala, nga asoose kukigamba abalala, newankubadde gwe wali ready, naye olaba nti waliwo awo ekituli, waliwo gaapu awo. Kakati nze ndowooza nti tusolovinze oba tutuuse ku kimu ku bye twali twagala, ku listi kye twalinako tukiriko era tukiri bize, tuli mu kukitambuza. Mbadde nsaba olwokubanga ekizibu kye wali otunuulira tegwali mukwano, kyali kyakugjawo kino kya butazaala. Nsaba busabi emyezi egisigaddeyo sigimanyi, naye tusooke tukakkane tuteeke. Kakati kwana ofumbirwe, oyagale, otijje, osanyuke ng'olowooza ku mwana. Laavu yo yonna gisse ku lubuto yonna. I don't know if you guys supportive. Bw'abanga ali supportive katambule n'ekyo. Please. Sooka weesonyiwe by'omusajja. First concentrate on yourself. Love yourself. Prepare a new life with a new baby. Ono muignoringe. Birabe bulabi. Kakati wano tuli mu kutaasa bulamu. Omanyi kye bayita okuba nti tugudde mu nnyanja tetugenda kulwanagana mazzi. Oli muleka abeere ne ex we, kubanga mu biseera bino agamaanyi agalwana battles ezo bwe zityo togalina. Let's concentrate on our baby, and I strongly believe kino nakyo kijja kuyita. Nsaba mukwano gwange alaba show eno olwaleero negateko. Katulage sister ono mukwano oluza ayinza kola atya mu kiseera kino. How can we join her okulaba nga abeera ayagalwa, nga abeera afuna essuubi, kuba kakati ali sad, alina obuvunaanyizibwa obw'omwana, embeera eri delicate, tamanyi kiddako. Kakati ate n'ateekawo pressure omuntu gwe yali asuubira okuba nti yagenda omuwa essuubi, yagenda okumusanyusa, yakikolako akaseera, kati obulamu ne bukyuka. Nsaba onneegatteko mu comment section. Yes, you've commented in the live feed, in the chat, live chat. Naye nsaba ate wali mu comment. Sister bw'anaatwala obudde ne bw'alibanga bimukubye bitya, alidda n'asoma comments zino n'amanya nti newankubadde abalala bamusalidde musango, abalala bamukyaya, abalala bamulumizza, but those few abaatwala obudde okugabana naye, okwambala engatto ze ne bamubeererawo mu mbeera eyo yonna. Nsaba okkirize tugende mu love lab eno, n'oluvannyuma ne lwaki sikuleka love lab ne tugifuna nkya. Nga ndaba this is enough for okay, kale ka love lab tugifune. Nedda nzikiza saagala kugattako eno mudu ya sister ndala, saagala gattako eya love lab nayo ndala. Love lab tugenda gifuna enkya era nesuka ku kyo kusaawa 2 ez'ekiro. Show yaffe ey'emisana egenda kuba ndala, show ekiro egenda kuba ndala. Ojalaba changes tuteekateeka okukola zonna obeere ng'oli we will keep you posted. Katusabe Katonda ffe omulungi mu ngeri enjawulo twagala okwebaza kubanga sister omuwadde amaanyi okugabana ku bizibu bye naffe. Katonda ffe omulungi omusaasire, omubeerere omwami, omubeerere ow'omukwano mu mbeera eno, muwanirire mu lubuto, omukulembere okutuusa okusumulwa, era Mukama mu linnya ery'omwana we Yesu asumulwe n'emirembe. Muwe okukakkana, muwe okusuubira nti essuubi weeriri, atunuulire ggwe, kuba mu kiseera kino yeetaaga ggwe okusinga lwe yali akwetaazeeko. Muwummuze, muwe amaanyi, muwe ekisa, musanyuse, mukulembere, mubudde, mukakkanye, muwe okugumiikiriza, muwe okwesonyiwa, n'ekisinga obukulu mujjukiza omuwendo gwali mu maaso go, omuwendo ogwo aleme kukkiriza muntu mulala yenna kugufeebya ng'alaba nga atagwanira lwakigaya mulekawo naddira x. Muwe amaanyi okulaba kyatalaba, muwe amaanyi okutegeera kyatategeera, mubikkulire okulaba ebyo byabadde talaba bulijjo kubanga obiyinza. Mu kiro kino omuwe essuubi, era ku nkomerero ya byonna omuwanguze adde mu maaso go ng'akwera obujulirwa kubanga omukoledde ebyekisa. Obulungi bwo n'ekisa kyo kabitubeerere ne bulijjo. Bwe tusabye awamu n'okwebaza okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe, and we all say amen.